Kisange Ssebuggwawo kansala olukiiko lwa disitulikiti lwakuso twali ekitundu kino kyakiyingira singa omukisa era okuddamu okubanga ekyazaako wano tubaako ensonga zetunyongerako naddala ez'ebyobukulembeze abamu bayita byabufuzi naye si byabufuzi byabukulembeze omukisa omukulu kyekibuuzo kyosoose okunguuza nga bwe biri bitya abamaze okwewandiisa ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 17 naddala ku nkola ey'abameeya oba bassentebe ba LTD. Ekisooka njagala kwongera kutangaaza bannayuganda oba bannakyengera Kyengera Town Council teba na meeya kyogera mu bukyamu. Kyengera Town Council abasentebe wa Town Council wa LTD. Kati mu Town Council kwaba abasatu tukkirize obagaana kulina okuwangulwako naye kwaba abasatu bwe ndaba Ssenyonjo ayina byakoledde ku bantu be n'ebimulemye abantu be ku gulawundi eno aba bulijjo basobola okumwogerako abadde agezaako okulwanyisa omusolo newankubadde nga tikibadde mu butuufu bwakyo ti abantu abamu basobola okuwugira mu ekyo ti omusajja abadde alwanirira naye nga Kyengera Town Council kibadde kiyinza okuba nga si kituufu. Ayina ebintu byakoledde abantu be nga ab'ensangi kitemu olw'ensonga nti waliwo nebibawa nabagamba bawadde n'obutebe nga kansala ekyo nekimuwa enkizo y'amaanyi okubanga akalulu kano akeetabamu era nga ye ayina abantu abamukkiririzaamu ku kitundu kye n'olwekyo kati ekitundu kye nga bwali nakitokolo tosobola muwangulamu. Kati oyo bw'omuteeka ku minzaani olaba nga naye akalulu kano tokamugyamu. Bw'abadde ku disitulikiti agezezzaako okulaba nga alobingira abantu be newankubadde wabadde ku kakiiko aka finance ekisanja ekyasooka eky'emyaka 2.5 agezezzaako okulobingira ku bantu be kulaba nga bagezaako okufuna ku butenda newankubadde nga si byangu okulobinga obulobinzi kisobola okugaana naye nga waliwo abamuganyulwamu kyalinawe katenda keyakufuna n'afunayo abakozi bakozesa abataano 10 ate n'akawa abalonzi be newe musasule nze ngezeeko okukabalobingira mu kafune agezezzaako olwekyo era osanga ng'ayinayo abantu 8-10 abagamba nti oyo yatulobingirayo kko ne tukolayo tosobola mujja mu kalulu. Nakati bwe tujja ku bitokote Semugera mwana nzaalwa yaawo asomedde ensangi basomedde ensangi abantu ne bamulaga omukwano neyesimbawo ekisanja ekyasooka n'awangula neyesimbawo ekisanja ekyokubiri abantu ne bamukkiririzaamu. Abantu bwe bayita omuyaga ogubadde omungi ennyo gubaga nti guno abantu twalonda muyaga yali ku kaadi ya dipiti nga tulinayo owa NUP olw'obwagazi ne laavu gye babirinamu kye nabagambye wanyi tomwogerako bakukuba eri ewaabwe nti yasobola okuwangula owaffe owa NUP gwe twateekawo. Bw'amala okumuwangula najja mu Town Council gy'abadde ekisanja ekyokusatu. Omuntu okulembera ekisanja bisatu nga nakati bakyakwagala okulaba nga mwana oba ne advantage ekwongera akalulu. Bw'amalirizaawo atuuse ensangi ne bamwongerako okutuula ku lukiiko lwa King's College. Tekira kyakusaaga najja ku Trinity College n'atuula ku lukiiko lwayo. Ekintu ekyo nakyo si kyakusaaga kyamaanyi. Kati abantu b'ensangi agezezzaako okwagala okubakulaakulanya bafunira emirimu ku butale agezezzaako okutwala okulaba nga alobinga ati babeeko bwe basaawa ku Town Council
naye olwokubanga abadde talina buyinza ng'abantu bamusaasira ddala agezezzaako naye biganye. Omukulembeze omulungi kuba kugezaako, bwe kigaana oli n'alaba ddala agezezzaako kiganye, era omulonzi agamba nti omusajja oyo twatoba naye, nolwekyo agezezzaako okulaga laavu. Ali mu bwakabaka bwa Buganda, yasooka ng'owabavubuka, kati essaawa zino ali ku ssaza w'ebyobuwangwa n'ennono. Kitegeeza nti alina advantage ku bwakabaka bwa Buganda eno wansi okubira ddala ku batongole ku b'emiruka paka waggulu. Amaanyi ge gasobola okubeera awo. Kyokubiri oba ekisembayo, y'omu ku abo abantu be bayita basiniya ayogera ekigambo asobola okunnyonnyola ensonga omuntu n'agiwulira. Ekyo nakyo kimwongera okuba nga ali kugula mu kigo. Oba osobola okunnyonnyola omuntu n'awulira. Waliwo omuntu asobola okwogera n'ayogera ebigambo bingi naye ng'oli avaawo tategedde. Ekyo akisobola bulungi. Ekyo nakyo kimuteeka okubeera mu kalulu kano. Asembayo ow'okusatu ye Nakitende, kansala atwala omuluka bwe Kasenge. Naye ekisanja ekyasooka abantu bamuwa obululu bungi n'essanyu. Bwe yatuuka eri Nakyalwanga Bwanika ssentebe wa disitulikiti abaddeko n'amugunnumulako ekifo okubeera ku bantu abataano abatuula ku lukiiko gye bayita executive. Emyaka egyo yagikola bulungi era ekisanja kye ne kiggwako. N'addamu ne yeesimbawo ekisanja kino ekiggwako. Kati ekisanja ekyo kyamufuukira akayinja mu ngatto. Omuganda kudoza kyayita okugereesa nti omuntu asimbyeyo ekitooke, yasimbayo ekitooke. Omusajja alina ensuwa baloti pepa ng'akasuwa kano akawanvu nga kalinga ensumbi, yali amutwala naye n'awangula. Era bwe yawangula Nakyalwanga Bwanika ssentebe wa disitulikiti n'amulabamu obusobozi n'amuwa era ku bantu abataano abakola executive, era n'amuwaako era ndowooza abadde nga sekretari wa genda oba minisita wa genda mwene gw'abavubuka balala abakadde baliko obweru n'abalala bwebityo. Myaka gino etaano era gimazeeko. Kati amaanyi ga we gali ye nga ye ayina kaadi ya NUP. Bw'alina kaadi ya NUP waliwo omuntu ajja okukulonda nga oba akumanyi oba takumanyi ajja kulonda NUP. Era advantage agirina, naye olwokuba ogirina era nakyo nekikufuula nti omaze okuwangula. Olw'ensonga bitokoto ge nabagambye eri yawangula wa NUP. Kati ekyo akirina era wano amuwaza amakinze nnonda ampuleera obukozi bwe nga bw'abadde ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti ey'e Wakiso. Kitegeeza nti abadde ku soosi ewali ekibondo kye bagabirako emirimu. Emirimu gyonna egiri mu Wakiso disitulikiti gigabibwa Wakiso. Kyensuubira nti Nakitende gy'abadde ng'atuula ne bali bennyini abagaba emirimu ng'ate era ye mukama waabwe. Wabadde obunafu bwe nti tasobodde kuloobingirayo bantu mirimu kubanga si yagigaba. Naye omuntu omutuufu aloobinga n'agamba omwana ono amaze okusoma mukyengera kaŋŋende mutwale wali ndaba engeri gye muyingizaawo kubanga bali oba osobola okwogera eguno omulembe gwani akumanyi n'oguliddako gujja kubaako ani akumanyi. Ogenza okwetoola mukyengera tawuni kanso wonna nga talinaayo bantu bawera bana be yali aloobingiddeko, be yali asobodde okukwatako n'alaba nga bafuna emirimu ku disitulikiti gy'atuula. Ekyo kimuzza emabega. Oli bw'akireeta mu bantu n'agamba nti emyaka gyonna gy'omazeeyo bw'abadde wali ku soosi osobodde kukolayo oti. Ekyo kimuteeka wansi. Olw'ensonga
eri wabadde emirimu kati omuntu ojja mukkiriza mugamba nti gwe jangu ene watali mirimu ate okole otukolere bulungi. Ekyo nekimuzza emabega, ekyo nekimuzza emabega nti abadde ayina minisitule gyakulembera eyagenda nga sekretale yaayo oba ya minisita waayo ebadde erimu abakyala, abavubuka, abaliko obulemu n'abalala. Teriiyo kibiina mu myaka 10 gyamazeeyo mu Kyengera tawuni kanso yonna niwerabina byeyali agambye nti nga nze kale nga bwe nyina n'ekirowoozo ekyengenda okwesiima okankole bino ndabe ng'abantu wenna abatuukamu nja kwogerako gye bali talina. Kakati ekyo nakyo kimuzza emabega ng'oli obadde omuga nti abadde minisita ate gyobadde wabadde abagaba emirimu n'okukola kino n'okuloobinga kiki kyokoze nga gwe abadde atuula n'abakulu bali nga tewali. Ekyo kimuzza emabega naaba ng'akyasigaza akalukali aka NUP. Ekyokusatu ekiringa ekisembayo ku nsonga eyo nti nga ye mukyala abantu bakyengera tawuni kanso omukyala okubakulembera kiyinza okuba ekizibu. Balamuko ng'obunafu balabange wayinza okuba ogenda okwekobaana n'abantu abayinza okubanyigiriza ate. Kakati ekyo nakyo kimuteeka wansi nti waliwo abantu abasobola okukozesa obunabo nti nedda omukyala ono yandibadde agenda ku kirala ekifo ekirala naye tetugenda muwa mukulembeze wa Kyengera tawuni kanso kulembera. Ekyo nno yensonga. Kakati bw'omala bonna okubageraageranya nobateeka ku minzaani olabira ddala nti abantu gwe baguze era gwolaba gwe basobola okubawangula wadde ono alina kaadi omuntu asobola okulaba nti asobola okubawangula awo bitokote Ssemugera ow'ensangi okusinziira struggle z'ayiseemu n'ebifo byalimu ne bwazawangula kiregeza abantu bamuwuliriramu n'okunyonyola kwa nnyonnyola. Kyokubiri nga nyongereza ku eyo ensonga nti nga ye bitokote